Oshege kulokuba ina masa munene ndalina kubanga agenda amanyira buli omu bagambye nti bannoonya naye nze ngenda banoonya oshegera ngenda banoonya nga tebanannoonya lwansonga bo bayaaye naffe tuli bayaaye saagala balowooze mbu bo bokka be bayaaye ffe tuli bayaaye teri mudala batuma mu struggle yaabwe bo bafunamu abantu tebamanyi mbu bo bafunamu struggle yaabwe Senyonyi asiba ku simu yange kandabe asimbayo kunkubira badde oshegera abeera ku simu yange yayagala kivaamu oshegera ntwale wamukulembeze nkiveemu lwaki akola ekintu nga bwe kityo ng'ate ayagala abuzaabuza abantu ate amale yagenda ate mbw akwata akasente akivenga oshege nze namugala ebintu byammwe ebyo tetugenda kuddamu kutwala ekibi tetukyagala muntu yenna kugenda wamuze oba obuzaabuza abantu gumanyi ffe tujja kukolako nga ffe abayaaye kuba ffe tugoye naffe tuli bayaaye nga boli tetwagala baloze mububo bye bayaaye oshege tuli bayaaye naffe tusiza oba bagala kulonda balinde time etuuke balonde gwe baagala kuba neba nalonda nti nga balonze neba mbayiseemu tebasafuga era tebasobola kuyitamu ngoba mbabawadde entebe tugenda gibajjako oshege kati sirawo gwe bagenda fuga lwaki batuleekana batugooya kugamba abantu bakola ababeera mu mirimu gyabwe n'osanga bajjo era ne Bobi Wine we bayitamu batuleekanira bana ffenna tuli bantu nga bwe lwaki buli we muyita muleka abantu bakaaba kuba buli we muyise musanga abaana bataddeyo engoye zaabwe ze batunda abantu abatunda ebintu byabwe ku nguudo byonna mutwala bitwale okyegera amasimu okyegera musika ku bantu amasimu okyegera mukula ebintu motoka endabiramu girasi z'abantu muli mu struggle teri muntu yagibatuma okyegera musaawa zino mulikaaba mugamba twabafumisa emisumaali omuntu gwe mulumba wa mundu omusumaali mukaaba okyegera kati we munatuwakole we mundi yagenda bakolaki muli kunze temunana kundabako nemwawulidde saali nawo nemwawulidde nti mwawulidde nti omuntu Sipapa yatumye abaana simanyi nawe byali naye babafumisa emisumaali mumisumaali ani abatuma ate mubeera mulajanirani oba bakufumisa omusumaali oba bakufumisa sirika lwaki oba olaja gwe Senyonyi okumpita omudongo ngenda kunoonyeka mwoca lazima wemba sinaku kubangolo sigenda kuterera ngenda kulwa okunanyiza obalumbeka mwoca oba emagere ngenda banumbe nga temunannoonya nga mugamba okunnoonya wemba sikubye engolo sigenda kuterera. Alright, yona gyosinzira okubanga wekumira ku Projan Media TV tugamba ekyo kyokola okola kyamaanyi era nga kyansusso Dubai, Saudi Arabia, Qatar yonna gyemusinzira okuba ku Projan tubebaza era noonya wano abantu baffe njala kubanga mbatumirako abantu ab'enjawulo abakomentinga tulina Nakirijja Zaina yes tulina n'omukyala wano Kakini naye abeerako buli ssaawa Farida Nakandi abeerako buli ssaawa tulina Namanda Aneti wow tulina nani ono Lydia Namugenyi Karasira naye Jida Florence Collins kale yona gye musinzira okuba ku Projan tubagamba tubebaza era mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ddala naye story yaffe ey'olwaleero story ya mwana mulenzi Sipapa Sipapa ffenna tumanyi owa Sipapa Entertainment omusajja akoze erinnya mu bulungi ne mu bubi Sipapa ffenna tumanyi nti City Tycoon bamu ku bagagga abali mu Kampala wano naye nga emabegako awo yajoininga NRM era nga manya g'amatuufu ye Charles Olim ge manya g'amatuufu naye Sipapa position gye baamuwa yakubeera NRM mobilizer osegeera naye Sipapa yavuddeyo n'alabula mwana mulenzi Joel Senyonyi tumumanyi nti ye mwogezi wa Bobi Wine osegeera yavuddeyo n'agamba Joel Senyonyi yamuwaayiriza mbu yasindika abayaaye ne bakuba abantu ku rally ya People Power ne bakuba abantu emisumaali ne bakuba aba People Power emiggo mbu Joel yamuwaayiriza osegeera naye yavuddeyo n'agamba nti jjukira Joel Senyonyi mu kyogero ekyo n'amala n'agamba nti nabo bagenda sindika abayaaye baabwe aba People Power balumbe abaani
balumbe Sipapa bamunoonye yonna gyali bamukube ku kintu kye yakola. So Sipapa yavuddeyo n'agamba nti bo nga tebannakikola tebannamulumba yagenda osooka okukola ki obbalumba. Era Anoonya Joel Senyonyi yagambye agenda balumba anytime. Agenda naddala Joel Senyonyi yagambye njala mulumbe njala mukube engolo. Simanyi oba yadde ategeeza ngolo ki naye nga Anoonya Joel Senyonyi era ayagala mukuba. Kati simanyi ebintu nga bino gweyo yonna gy'oli bino ebintu biba bitwala mu maaso oba biba bituza amabega okitegeera. Kubanga kati ate wabaawo entalo eziri physical kupangisa bayaayi bantu kwekuba ndabira ddala ng'ensi eba terina gyegenda mu maaso. Tuwe endowoozayo kubanga Joel tana reactinga naye osobola tuwa endowoozayo n'otubulira gwe kikyokola ki kyolowooza.